Tukatandike ne bannakibiina kya NRM okwetoloola eggwanga bakedde okulonda abeegwanyiza ebifo ku bifo eby'obumyuka ba mmeeya b'ebibuga ne bassente ba LC ey'okutaano. Wano mu Kampala abeesimbyewo buli omu aweera nti obuwanguzi buli ku ludda lwe. Mu William zone zigenze okubeera ssaawa 5 ng'abantu batusedda mu kifo kino balondera ng'okuvuga ku bwalodimea kubadde Wakito Yesu Mayambala Tadias Musuke Nagendo Wakasiita Muhammad Sendage Kasita ne Moses Kizito eno obwedda buli ludda luwanga nga balugenda okuwangula Kosa mukaga basimbe nyirire nga ono Mayambala wangu naddibwa Musoke nga tabaddewo n'abakiikiridde wakati mu kuwaga Mayambala yeebazizza abalonzi olw'Besigye bamutaddemu era Bukedde byagenda okutandikirako. Ndi musimu nnyo eri Bannakampala kubanga leero olunaku lwakola naye bavuddeyo ne bajja mu nnamba ennyingi nnyo bonna mwena gye mugenda okulaba ne balonda Mayambala. Leero wano tulinawo abalonzi 145 naye nfunye obululu bwonna abadde anziridde afunye obululu mukaga Tadias. Vaazi okulonda kwa Akamyufu omutindo gw'abakyala bakansala ku mutindo gw'erosi y'okutaano ng'embiranye yabadde Wakito Aisha Bahati ne Mariam Nalukimanye nga gibigweredde nga Bahati awanguddewo Paulo Kabuye ssente wa NRM mu kifo kino ayogedde okulonda nga bwe kutambudde. Ye Muhammad Sindagiro mu kubeesimbye ku bwalodimea mu kameefu ka NRM abadde alina kulondera mu zoni ya Kisinyi Central aguddeyo ekikubu asanze nga abadde alina okulondera nga kuwedde era ngono teyeeronze. Nze mujulizi nti mbadde wakulondera wano naye akalulu ka wano tebatukkiriza wadde okulonda. Naffe tebatukkiriza wadde okulonda balaza abantu 10 naye nga babawandise buwandiise ku registrars. Kyokka Wezinga bwagenda okuwangula akalulu wadde teyeeronze kuba Bannakampala bamulaze omukwano. Okusookera ddala njagala okwebaza abawagizi bange bonna naddala okusingalira abantu baba mu Kampala bonna generally kubanga bandaze okwagala naye ne batiwawo omubiri. Yo mu Kampala Central Haji Salim Uhuru asinzidde mu lukiiko lwa Nawulira n'ategeeza nga bwe yayitawo edda nga tavuganyiza oluvannyuma lw'okubula amuvuganya. Ne alhamdulillah mvuddeyo unopposed teri yazze okunvuganya. Nja kwebaza naddala Bannakampala Central okumpa obwesigye n'okumpa ekisanja ky'okubiri okubakulembera. Ono alabudde abatagoberera amateeka n'abanagezaako okubba akalulu. Kubanga bayise mu lukiiko ne mbagamba muntu yenna anaakwatibwa mu buyaayi mu kukyusa DR form ng'okyusiza DR form nga ogundi awangudde n'odeclare mulala. Sigera kutwala watango doi nkutwala ku CPS oba oli Kampala Police. Tuse kumbi fime njawulo kubadde muzaana bululu mu Kisenyi n'Emmengo nga kitegeka kisendi wadde okulonda kubaddeyo ne kwetobeseemu obutakolagana n'okubba obululu obedda bigenda maaso nga polisi n'amagye webali. Era musooke twebaze security omulimu gwekoze poliisi ekoze omulimu gwayo namwe nannyini webale kwekuuma. Emmengo basose kulwanagana nga weesa akabanga eggaali n'ekumawo n'ewamba ekifo neyingira ntejja empapula zonna ezaali gyesa ne badduka ne bagenda. Egaali abeesimbyewo abasinga bonna ba mu Central era ba mu Bisenyi ba mu Geto bonna dannannyini gaali. Abantu bavumidde effuji eribadde omubadde n'okuba omukyala ali olubuto n'ayisibwa bubi. Bakubye ng'ate erina olubuto ne basindika eri n'engweri. Naye kati essaawa zino yabazze okulonda ne bakigenda mu maaso balaba bano balwana bano banyakula mpapula. Tubadde tetulina security ebaddewo nga tesobola bbeŋŋanga ku force tebaddiddemu nga bwe bagezaako bastopinga omusayi guyinza okweka. Balasisi ba Kampala okubadde Jet Fatuma Katongole ne Geoffrey Sirwadde obedda balambula be balondera bano baliko boogedde okulonda okubaddewo. Balonze kati bakola ki baagala era ekinsanyudde leero bino bye nagamba nti seetaaga ggaali nabo bagobye eggaali bino tebiriimu ggaali buli kyalo kirina kironda nga bwe kirina okulonda. Tulonda okutonda engeri gye kutambuddemu n'ebitundu ebisinga byonna byetutambuddemu eddembe tubadde weeriri abantu bajja mpolampola. Ne Mahadi Kawese yeesibye okuwa lodime alondedde mu bitundu eby'erubaga ono naye ategeeza nti obuwanguzi bwe buli mu ttaano. Naye nga Mukama akyali mu kusaidia yaffe tutambula bulungi ate era awantu wonna tutambula bulungi. Results ezigezaako okujja nkola bulungi. Ssente wa Kleke Natete Bannakibuga yalebeza mu Nebeka Musoke bwe bavuga ku kifo ky'obwa kansala Wakiso Natete n'ajja Kabuwa ne Mutondwe mu kifo Kabuga walondera afunye olubiri asumukamu
n'akamo ate Musoke tafunyeewo n'akamo. Ndi musanyufu nnyo olw'okubeera nti abalonzi bantaddemu obwesige ku kifo kino bakiikirire ku lukiiko lwa Kampala State Council. Mu kifo ky'obwammeeya Mugombere Lubanga Charles Mogerere mu bitundu bina tita afunye obululu 4 Nadidde Mutabazi afunye obululu 10. Mu bufu bwe bumu n'ab'e Wakiso beetabye mu kulonda n'akwatira ekibiina bendera mu kulonda okunaabaawo omwaka ogujja. Aba NRM mu disitulikiti Wakiso nabo bakedde okulonda n'akwatira ekibiina bendera mu kulonda kwa ssentebe ey'okutaano. Ekifo kyesimbiddwako abantu bano okuli Engineer Ian Kyeyune, Hussein Musoke, Kigongo Fred Mpanga, Nina Kabale, Patrick Nansana Munabweru South. Engineer Kyeyune gy'alondera. Era kino buli muntu yenna abeebusi abaawa tulwanire Kyeyune. Wano abantu basimbye ennyirira waggulu n'obululu 25 wabulamu ku beesimbe b'ejenti baabwe tebalabiseeko. Wano Andrew Kanyika alangirira ebivudde mu kulonda kyokka olumaliza ategeeza nti ebifo ebirala bakkiriziganyiza olwo n'ekibiina ekyavuka obwedde ekitambula okulaba nga tewali atabangula akalulu. Kino neebaza abalonzi n'asaba abantu bongere okumwesiga asobole okuwangula entebe wa ssentebe beerose ey'okutaano. Nsabira banna Wakiso bonna abali eyo abalwana okulaba nga Kyeyune akomawo basobole okutuukiriza olugendo olwo. Nemya Wakiso Town Council Fred Mukalaze yeebazizza abantu abeetemu mu kulonda. Kirowooza nti ayitamu kitukosa kijja twongera maanyi ate n'experience kati yeeyongedde. Ye n'akabaala akalulu akalondedde ku kyalo Sempya Mugombere n'amayumba ng'eno abadde bamuvuganya tebabaddewo n'abantu baabwe. Batandise na kusoma amannya mu nkala z'abalonzi yokka bangi obwedde basoma tebalabikako. Kakoza Moses, Kakoza Fredi, Kakoza Sadiki. Wakati mu kusoma amannya waliwo omusajja abadde omuwagizi wa Kyeyune yazze atabangula okulonda ng'alangidde Nakabala okwetaba mu kubba obulu kyokka abalonzi bamuteeta linnya. Nakabala nkululira kyankalanya ng'okyankalanya tulonde mu batono tufune obutono uwewadde obulu 6 waliwo abantu 2. Okulonda kugenze mu maaso nga Nakabale bamusimbye emugongo n'awangula n'obulu 7 nga bane tebafunye wadde n'akamo. 6, 7, 8, Ono ayogedde ebirimu abalonzi mu Wakiso omuli obukyafu, ebbula ly'amazzi, enguudo eminibira n'asuubiza okubinogera eddagala. Nja kugaziya ensawo ya Wakiso ekola emirimu, nja kufa ku kikula ky'abakyala, ku kikula ky'abaana, ku kikula ky'abavubuka okutereeza enguudo zaffe. Eby'ebitundu bya Muyenga Tankiru nabo bukeereza nkukola okulonda. Batandikidde ku ky'obwammeeya kuliko Yasino Omaro, Nyombiri Kyadi, Otebe Robert Prince ne Kayima Juma. Abantu basiimye mu era Yasino Omaro awangudde n'obululu 305. Mu kwogera ku Yasini yeebazizza abamuwadde obululu kyokka n'asaba abakulembeze b'ekibiina tebasanye okulula mu nsonga y'essaawa ezirondebwamu kubanga abantu babeera bagala kugenda kukola. okuyingira mu siku olume Makindye bagesa bamulyanya amategeke entebe yange. Bakutu bakubadde ebitundu by'Nakawa nga nyo bakiri ne balonda mu bifo ebingi by'otuyise okubadde Mutungu Luzira Kintale Banda n'awala ebbugumu teribadde ly'amaanyi. Abalonzi baseera abakulu mu kibiina Wakiri olunaku lw'okulonda Akamyufu mu kibiina lubeere nga lwakuwummula. Enteekateeka y'okulonda ejjudde mu ssaawa abamu nga beeyiya ng'ennaku zino bwe tugamba, era kino mbadde nsaba abakulu abatukulira enteekateeka y'okulonda etunuulire nnyo abantu abakola nga mu nnaku zino ezikola. Bandibadde batuwayo ennaku ezigenda mu wiikendi oba oli awo. nga tugenda kulonda abo betumanya abanatukolera zetugenda okulonda. Kibuuka mukwadde bavuganya okukwatira ebendera ku bwammeeya alonde ku kiduuka Mutungo nga wana wangudde n'obululu 95 ate munne Susan Zabuli nafuna obululu 3. Mala nkikoze era omuze Mukama Katonda yekka yaba nange akalulu wane wange wenondera kabadde free and fair buli muntu azze okusimba line bamusomye nga mu register mwali kitegeeza tewabaddewo rigging. Akalulu akabaddeko embiranye akala kabadde wakatapita Muyombya amanyiddwa nga Vibes ngono abadde atuuka nabo Sesanga Kisine ku kifo ky'obwa Lord Councillor obwa Nakawa East 3.